bali okutestinga waters ku rale zetwakakuba naye rale zetwakakuba mbone footage tebamumuwa lwaki tebamuwa footage wano yagambye tiimu ye naye mmwe lwaki ndaba nnyo abaana abamasomero ku kampeyini zange ne bamuddamu nti muzeeyi tofaayo bano ye future generation egenda okulonda NRM ate abaana bano balonzi n'abagamba no something is wrong lwaki ndaba nnyo abaana n'ennyanda ennyini abaana abalaba ku kampeyini babasumba ekyakimanyi bulungi nnyo kati bano ulire bigenda mu maaso ndi wano tegeza bannayuganda ebintu president waffe byakola gye bamuyisa mu bugubi n'okutuuka gy'atalina kutuuka biyambye nnyo bannayuganda abaali baggwamu essubi nti ensi baagivaako baagireka kuno kuliko abantu abali ku vidiyo eno kuliko abantu abajjojjiraba nga mazo girikodinga nga nabo bali bagenda nti ffe ensi tugivuddeko munaa akasajja katusinza ensumika akasajja munnange ensi tugireke ne mu uganda babaddeyo muno poliisi mwesindikiriza Kyagulanyi okuyita mu byalo abakadde bemula abagwa Kyagulanyi mu kifuba bonna bamuyimiriza baali baggwamu essubi nga tomanyi muntu agenda kweŋŋanga Museveni kyekireese obuzibu ku Museveni abaali bavuddemu essuubi libazzeemu mu kubaddamu ladies and gentlemen eggwanga Museveni yali mogejinga ekigambo mogeji mukimanyi nti ye eggwanga balipangisa mu bitundutundu abachina abayindi abasumali aberitria abaethiopia abalasha n'abangereza n'amawanga gaali gamogejinga eggwanga yensonga lwaki mulabudde tachi ne barracks zeetoolodde eggwanga lyonna n'ezimu weziri nga temumanyi one nga bannansi bamanyiwo mu bitundu majje ge gakuumawo buli omusanga barracks wetalina okubeera waliwo abantu bebaguzaawo nga balina ebintu byebakolerawo either basima bya bugagga oba balina ebintu byebakola nga tebikkiriza mu mateeka ku international level kyova olaba ne president bwe yadde agenze ebuyende bwe bamuganya ogenda ku nnyanja nga waliwo activity parliament teryagimanyiiko naye nga abakola project eyo activities ezo bonna bagwira UPDF ye bakola ki ye bakuuma kati bwe bategedde nti Kyagulanyi ate bwe tuyisa mu kyala ajja kufuuka ekizibu wulira bye bagambye eggwanga Uganda bali mogejinga era mwenna bagenda okugoberera kampeyini zino bwe tumalako omwezi guno ogusooka president bayinza omugaana okuddamu okuba kampeyini mu bitundu ebimu ebiri mogejidi ebyatundibwa kubanga bakimanyi agenda exposinga era president bayinza omugaana okuba kampeyini mu bitundu Museveni gyavudde lwaki one agendayo akubiseemu abantu emirundi nga 10 abadde ku laale ya Museveni kigenda ku exposinga Museveni kino mukigende mujja kiraba nkibagamba ne Buganda mwennyini wale batagenda mukkiriza kuba kampeyini ng'agenda kulabisa nnyanda Yoseferi nabagambye ekabale bayinza okutamukkirizaayo ne Bunyoro bayinza okutamukkiriza ne Buganda wamu kana ate bwana agenda mu West Nile ne mambuka era Salimu sayinza okukola ekintu kyekimu kubanga ebintu bingi bigenda kubeera ki bigenda kubeera nga biri discovered baani abali mabega okumogejinga eggwanga lino era kiki ekiriwo wuliriza bulungi nnyo njagala buli omu teeka amaaso ku video sofaralize yakakuba president bamujja ku main road bamutwala monda ne monda bamublockinga abamublockinga baba bali mu motion ki mu mbeera ki bali mu one buli lwola ba DPC akulidde okublockinga president ngawa instructions n'amala n'alaba nga afunye resistance najja yessimu n'akuba essimu tagikubira Inspector General of Police oba RPC essimu agikubira direct abantu aba
Bwabata kubidde kisawo vuga General Salim Sarakanda naho akubira Muhoozi Kanyerugaba dere drinking general oba ajikubira Museveni direct nchiddamu buli lwola ba DPC nga awadde instructions z'abadde nazo mu ssaawa eyo n'afuna resistance adde bali n'akwata essimu n'agikuba essimu bw'abata agikubidde kisawo vuga General Salim Sale agikubira Muhoozi Kanyerugaba dere drinking general oba Nyande Yosoferi direct ne bamuwa amaanyi n'obuyinza okukola buli kiyandi yagadde okukola oba amugwakubidde essimu kiyandi badde akola mu buyinza obwo bwebukambwe bweboolesa kuba bagamba bawadde assurance okukola kye baagala. Why? The Inspector General of Police Abasi Yakagaba is out of service currently. Is out of service currently. Ebiragiro biva wa Nyandwe Didigi oba Salimu Sale zeze simu ze bakuba bulijjo obuze simu bazikubirani esimu bazikubira Nyandwe Muhoozi oba Salimu Sale baba instructions mukitegedde bulungi olw'ensonga bano bakitegedde konti omusajja agenda balabisa kati bawa orders. In fact oyo musajja gomwalabye bamuwadde instructions z'okukuba naye n'atyanga kamera nyingi kyekiteeseddwako emmotoka ezo endala extra police vehicles to disrupt n'okukola effujjo causing accident kubanga baagala kukola crime scene bayimirize president obutaddamu. So mutegedde bulungi nnyo buli omula barracks bamogejingawo waliwo legal activities ezigenda maaso kubanga business zonna za first family. Kankusomera message eno. Temukaba ndaba mukaba temukaba. Kankusomera message eno oli bulungi nnyo. Mwali mwebuuzabuuza annange Lumbu yatugamba Nyamutolo mwana wa Museveni mwana wa nnyo kuba walabe ko tata Nyamutolo baba mamwe walabe kabazadde be kati kankugambe Museveni Salimu Sale ne banne balunza abaana baabwe mu family ez'enjawulo n'ebitundu by'enjawulo n'amannya n'abatuuma ag'enjawulo. Salimu Sale Museveni ne banne bonna balunza mulooza okulunza ente mukimanyi okulunza embuzi kati Museveni ne Salimu Sale ne banne bonna balunza abaana baabwe abeekyama bye bazaala n'abatuuma amannya ag'ekitundu ekyo n'abaana abazadde bennyini baga nti ne muzadde wo ng'omwana siwe omwana wa oyo omwana Nyamutolo mwana wa Museveni nkiddamu olwaleero Nyamutolo mwana wa Museveni. Kati wulira bwe nkusomedde kiri ekya mortgage nti eggwanga balitunda wulira ono yampandikidde yabadde mu meeting mwe munaamanya ebisigadde ffe tetwagala kumanya. Hello teacher, how are you sir? Today, that is yesterday, I convened a press conference where the Minister of Energy and Mineral Development, MEMD of Uganda, recently signed a memorandum of understanding MOU with the geological bajijjako baagala jijjamu bajikwatamu no problem buleke bajikwatemu kanjize bulungi nnyo gye basomere eggwanga bali mortgaging to the extent mineral resources zonna bazitunda nga tebategezezaako parliament knows nothing about the mortgage of our country. Ladies and gentlemen, I'm here to inform the international community, including the all embassies in Uganda, plus politicians, religious leaders in Uganda, including politicians, that our country, Uganda, was mortgaged to foreigners. And the people responsible for mortgaging our country, led by Museveni, his son Muhoozi Kanyerugaba, his young brother Salim Sale, and Janet Kataha Museveni, the wife to Museveni. The reason as to why they are doing that, because they seek protection from the developing countries. And in return, they are allowed to commit crimes against humanity without being tried or questioned about their crimes on Ugandans.
So I'm here to inform the international community that whatever you see take place in Uganda is well known. But due to the fact that Museveni is a dictator and he's not a Ugandan, he is protected by some development countries because they gain in mineral resources from Uganda. So he's allowed to commit crimes against humanity in protection by those countries. That's why in these ongoing campaigns, they're going to block Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobby Wine from going in different parts of the country because he will expose the tactic games of the state, because there are different foreign companies and foreign nations who are exploring our country without the notice of the parliament and without the notice of Ugandans at large. So I'm going to read this message to the public. Hello teacher, how are you, sir? Today, I covered a press conference where the Minister of Energy and Mineral Development of Uganda recently signed a memorandum of understanding with the Geological Survey of Slovenia, but to improve Uganda minerals exploration and resources management. Nyamotoro Museveni's government signed an agreement with Slovenia. It is a partnership to manage our natural mineral resources. Minerals today, the minerals today and at K Hotel in Tebe. Imagine they planned all things, but Ugandans are not benefiting. So, if this information may be helpful, please inform Ugandans. Mwala wa Museveni Nyamotoro yabadde mu hotel gye bayita K Hotel Entebbe n'asayininga endagaano y'ebyobugagga byaffe ebimu nga buwa kampuni gye bayita Geological Survey of Slovenia nga parliament temanyi, teri munnabyabufuzi amanyi, teri muntu yenna amanyi ye Uganda gye mulimu essaawa zino. Kati bagenda kukola kye bakola kyonna obutasobola kukola ki, obutasobola kukkiriza Kyagulanyi kutuukula mu bitundu ebyo kubanga eggwanga bali mogejinga. Mukitegedde bulungi. So ezo essimu ze bakuba ziva direct mu bantu be bagambye. So bagenda gezaako kweyambisa poliisi okublockinga president obutatuuka mu bitundu bimu kubanga ajja exposinga. Era ne UPDF egenda kuviirayo ddala mu girabe nga bakola ekintu ekyo. Era ne bategeeza president nti abeere ng'akimanyi nti bagenda mukkiriza kutuuka areas ezimu eziri rich in minerals. Mbokubanga ajja kudiscovering ebintu bingi nnyo n'emizannyo emikyamu ebiyinza okuleetera bannayuganda okuvaako enviiri ku mutwe nga tebategedde. Muno mwe muli Mubende, Kabale, Bonyoro ne mu West Nile, saako ne mu Nile, saako n'ebitundu ebimu ebyetoolodde Lake Victoria, n'ebitundu ebimu ebyetoolodde Lake Victoria waliyo criminal activities ezigenda mu maaso mu Uganda. Nenge nsite kola ki? Nsite mani. So ekyo Mr. President beera ng'okimanyi nkigambye. Badi PCs bonna okwetoola eggwanga lyonna tebakyafuna orders okuva wa Inspector General of Police. Orders bazifuna ku bantu be bagambye nga bagoberera ebiragiro byabwe. Ekyo mukitegedde bulungi. Olw'ensonga tebaagala President atuuke mu bitundu ebyo already byamogejingibwa ebyatundibwa. Kubanga bakimanyi nti singa atuukayo agenda balabisa n'ensi etegeere. Olw'ensonga bonga bo ebintu babitunda dda babewa investor ng'eggwanga balitunda n'amataka gonna nga baagawaayo. Ekyo nakyo mukitegedde. Bwe mmala okitegeera ovunaanyizibwa buli eri gye muli okutwala Museveni nga nabo gisimufungize. Kyenjagala obagamba kiri ekigambo kimu kitegeere wano olwaleero. Kyekiriwa. Ku mulundi guno gubenga gwe gusembayo either tugusa ekintu kino oba ffene bwe kitulema bagenda tulya. Nkiddamu
gwe Munnayuganda ali eno ku Burundi guno tulwane nnyo tuguse ekintu kino either bwe kigana bagenda tulya ffenna kubanga tumaze obbambula ensi bategedde abantu bazuukuse kati option gye balina yakozesa amaanyi so si kalulu kati ekizibu kye balina kikino wano kye basinga okweraliikirira era kino mugenda kiwiti n'ensinga okirabako ntegezeddwako nti mu nnyumba z'abaminisita mu Kampala azisinga obungi eyo Kololo Muyenga Kira wa yonna amayumba gasinga obungi ag'abanene ago gakuumiddwa nga omulimu gwabwe gusinga obungi bali mu kutiikinga bululu bo balina percentage ennene naye kati nze mbooza Nyande Soffe golooza buli kyokola tetukimanyi buli kyokola tetukimanyi mumuyinza okuza nti ffe tugenda ebyokunola tugenda bigendamu neriyo abalala balina ekintu ekirala kyenjala bategeeza era mukimanyi bulungi nnyo era any slight mistake kyemugenda okukola mwali kifuwa nga mukizza munda bemublocking okufuna freedom yaabwe tebalina kyebafiirwa mumwina gaini zammwe zemugenda okuprotectinga the youths of Uganda they have nothing to lose but for you you have a lot of things to lose because almost now 90% of Kampala is owned by Museveni's family 65% of all land in Uganda is owned by Museveni's family. So for us, we have nothing to lose. And those indigenous youths, they have nothing to lose. Because you've taken each and everything which belongs to them. So watch out. Watch out. You are joking with the younger generation which has nothing to lose. And I'm calling upon all youths in Kampala, Mukono, Wachiso, and all over the country. Don't be used by the state. If I may ask you one question, what are your gains under Museveni's regime? Youths of Uganda, I'm asking you, what are your gains in Museveni's regime, which has ruled Uganda for 40 years? What have you gained? Nothing. So, why don't you join the struggle and we'll remove these foreigners from that state house where they are seated? They are planning each and everything against you. You as a person right now, you are suffering. What about your kids? What about your grandkids? Let me ask you one question again. Under Museveni's regime, which had ruled 40 years, what have you gained? So Museveni has already launched that they are protecting their gains. What gains do you have? You, the UPDF serving officer who's holding a gun right now, what are your gains in Museveni's regime, which has ruled Uganda for 40 years? The police officer, I'm asking you, what are your gains under Museveni's regime of 40 years of dictatorship? The Uganda police, the Uganda prison serving officers, what are your gains? Teachers, what are your gains in the 40 years rule of Museveni? Businessmen and women, what is your gain in Museveni's regime? The Baganda, what are your gains in Museveni's 40-year regime? The Banyoro, what have you gained in Museveni's 40-year regime? The Batoro, the Banyankore, the Bachiga, the Bamadi, the Bateso, the Bakaramoja. What have you gained in the 40 years? Apart from poverty, apart from being chased out from your land, apart from being killed and kidnapped, the country was mortgaged by Museveni's family. Each of their family member owns a portion of the country. They're exploring our minerals. They are selling our minerals on black market across the world. They are dealing with international mafias to take our minerals. So what have you gained from that government? Nothing. Apart from importing foreigners, apart from allowing foreigners
to take over our belongings, apart from organizing rallies and paying followers 10k each or 50k each to support him. Those are your gains. I'm asking this question again. The native Ugandans, what have you gained in Museveni's regime? My fellow native in security organs, what have you gained in Museveni's regime? Doctors, what have you gained? Teachers, what have you gained in Museveni's regime? The only people who have gained in Museveni's regime, those are his fellow thieves and the conmen in his government, the so-called Nabanja, Anita Amongi, and others, etc. They are the one who have gained. Because when you cross-check, they have mansions, they have buildings, they have businesses, they have huge chunks of land. But you, what have you gained? The ghetto youth across the country. You have parents who have aged up right now. They need your support. How will you help your grandies or your parents when you have nothing to do in your country? Youths in ghettos across the country, this is my question. You have parents right now who are aged up right now and your grandparents who need your help, but you don't have anything in your possession. You don't have a job, you have nothing, but you have people who are going to, you have people whom you're supposed to take care of. What have you gained? And how will you help your grands or your parents without anything? So, everyone has been asking one question that it's now 2 weeks. They don't see Muhoozi anywhere posting anything on social media. Muhoozi wasn't around. No. Muhoozi was in China trying to supervise their business, their family businesses. They have streets in China. They have industries in China. Now he's back in Kampala. He had started posting and giving orders. The stupid people of this kind of human beings, they've stolen billions of money. They invested that money in China. They have streets and factories. Instead of using that money in creating jobs in Uganda, in the return they get revenue or taxes from the indigenous Ugandans. They have now embarked on stealing money from Uganda, investing that money in Asia, and they are creating jobs for those foreigners, for those individuals in those countries. Mubadde mboza Muhoozi aliddo abadde mu China witches nga yagenze okulambula ku factory zaabwe ne street zebaagula zebazimbe mu China. Factory zikolwa mba China. Factory wale bade bazimbe Kampala kati kibaliko ni kese kintu na kigwao basi tula busitu zi family zaabwe ne zigenda. So kino kantu kugamba ojja kirabako wegendereze nnyo abantu abajja mu diaspora nga ba motivation speakers simanyi balina ssente bakoze business bali well off nga bakusomesa okuinvestinga ssente mu diaspora oba nga bakusomesa obulungi bwa NRM nti muve ku bantu abaagala enkyukakyuka kuba kuba parapase abo bebamu kuba managers aba managing properties za Museveni ne babbi bannaabwe ekyo mukitegeere olwaliro bali mu Bungereza bali mu Europe bali mu America bali Canada bebo osanga musajja mwa ina sente pya nenkadde kumbe bebo ba managing ebintu byabwe kati mu kifo ky'okukwata sente ziri bazi investing mu Uganda bazi investing mu Asia kubanga mu Europe baba manyi bajja bakwate ne mu America kasoka bagawana kyo mutamanyi eggwanga libayita Switzerland muliwulira nnyo Switzerland eyo ngagga naye yagaggawala etya ngenda kugamba Switzerland yokugaggawala
ebitundu ndowozanga 5 ku buli 100 okuzimba ensi yaayo n'okufuna ssente n'ebyobugagga byonna bivudde mu bakulembeze mu nsi yonna abadde nga babba amawanga gaabwe nga bagulayo Swiss accounts. Ssente ezo gavumenti bwe zivaako baddamu ne babuuza abantu abo ssente zino waziteekwa akawunti zino nti osobola otubuya ssente zino wazikolanga otya, ssente ne ziviira ku akawunti. Kati Switzerland ezeegaggawala badikiteta ba Africa, badikiteta Middle East, abakulembeze mu nsi yonna ababba ssente baziteeka offshore accounts. Kati ne Museveni gyalisiriza fuzo yensonga lwaki Switzerland ebadde ekulaakulana ku speed olw'ensonga tebadde ekkiriza omuntu yenna okuleetayo ssente n'ogulawo akawunti tebakubuuza gy'ozijja n'oteekayo n'oteeka. Kati gavumenti bw'evaako n'egwa togenda kubanja era teri abanja, yenkulaakulana yaayo eyo. So ebitundu 5 ku buli 100 enkulaakulana yaayo ssente ezo zikugikulaakulanyiza zivuddemu abo abantu nga ba Museveni. Mutegedde bulungi nnyo egibayita Switzerland wava nkigamu kirisiza akawunti bonna bamubutu bani Bagadafi bani bonna bateekangayo ssente ne Museveni kwali. Kati beebo lwaki tubagamba ebintu bino? Tubagamba ebintu bino mutegere olw'ensonga nti buli ssente gy'okwata n'ogiteeka mu kintu evaako omusolo. Bwevaako omusolo ogwo batetenkanya okubakolera ebintu byammwe, oba wasoma oba tewasoma. Nyongera okukujjukiza omuntu akyasinze okubba omusolo be bali mu gavumenti ate nga tebagusasula. Abantu abali mu gavumenti basasula musolo, omusolo gwagusasula owa wansi, ate bano abeefuula b'eriiti gwe bakola ki? Abeefuula b'eriiti gwe bazannyirako. Gwe omuntu wa wansi gwe tutegeeza bana bali mu gavumenti. Tutegeeza gwe jjajja, tutegeeza gwe kyali wanga ali mu ghetto, tutegeeza gwe mama atunda ennyaanya, gwe mama atunda omulondo, atunda emmwanyi, atunda eddagala egganda ekigalanga emmumbwa, gwe njogera naawe atunda amazzi ka taapuko. Gwe alina miliyoni 1 ya capital alina emitwalo, gwe bwentegeeza gwe njogera gw'osasula omusolo. MP tagenda asasula musolo, minisita tasasula musolo, RDC tasasula musolo, abantu basasula musasula omusolo. Kati ensi yammwe si y'abano. Okitegedde bulungi nnyo. Kati kinjala okubategeeza nti mubeere mu nsi yammwe nga mugimanyi. Bino bye tubagamba si tebetaaga rocket science bw'okubasomesa nnyo by'amaanyi, no. Nga bw'okera ku makya n'okuŋŋaanya ssente n'ozimba enju, buba tebaddukanya gavumenti. Kuŋŋaanya omusolo, tandika okola ebintu birina okukozesebwa bannayuganda, ebyetaaga bannayuganda. Okitegeera? Kati baganda banjala bagamba guno omulundi gwe gusembayo bwe tulemerera okujjako nnyando esoferi mu ngeri yonna esoboka. Simenye mugenda genda oba simenye tugenda genda. Nyongera bajjukiza buli lwolowooza okujjako nnyando mu ngeri yonna esoboka gyerowoleze nga gwe totunulira nnyo muzungu nkiddamu. Bw'oba olowooza okujjako Museveni nga tulwana okujjako Museveni, omuzungu muteekemu hope 2% ku 10, muteekemu 2%, 80% is your responsibility. Bo bagenda na muntu alina amaanyi. Tolanda nti Museveni bamuprotectinga ne mukeera ekye ne mugaa nti mweggumudde Museveni aveeko ne mugenda ku street. Museveni ne bwakubira Keistam essimu nti owayi bantu olanyaga, ne bwakubira teeka munamugamba, ne bwakubira twamuga ne bwakubira ani, as long as it musitusi. Lwaki musituka? Kubanga gemaanyi gammwe. Nkiddamu okutegeeza bulaaza. Tola ntugamba nti abalyopiyali bawagira Museveni n'abazungu bawagira Museveni. Bamuwagira kubanga mmwe muganya okusituka. Lwe munaasituka ne mujja ku street, Museveni bwakuba essimu owa papa tasobola kukwata ssimu. Kabeera nitaamongi nti kyali wa papa tasobola mukubira ssimu, papa n'agikwata essimu, abamanya kaweddemu. Kati ate olwo esimba bakwata zammwe za bannayuganda, nawe osobola okubira Trump n'akwata essimu. Era kuolwo banoonya essimu yakyabwe oba eyo gy'olwo ssennyonyi oba yawusa mufumbira gye banoonya n'esseeni eno eba enoonya ssimu yammwe, temunnakitegeera. Nkikuddamu okitegeere. Buli kyokola okujjako Museveni buvunaanyizibwa bwe si bwa muzungu, totunulira muzungu, no. Omuzungu ageininga nnyo mu Africa
naddala nga ina ba dictator bamuwa bingi kuba bakola ebikolobero n'abizibira kati ye n'asigala nga afunamu naye omuzungu kasita omuntu wa bulijjo asituka najjako managenda ku street teri mukulembeze oyo ali mu gavumenti addamu okuba simu muzungu n'agikwata ate babanoonya ya Joel Sonnyu babanoonya ya Kyagulanyi babanoonya ya Lubongoya babanoonya yange era osobola n'okubira Trump esimu n'agikwata ng'eyamusima tebakyagikuba bamanya nti oyo agenze awedde oyo gwe bayita omuzungu kati bwe mubanga mukyali nga muteeka amaanyi no focus kugwe the moment you decide nti kino kigenda kubeerawo aba agenze tasobola kubeerawo ne bwakubira Ruto essimu Ruto tasobola gikwata ne bwakubira Samia Simono mukyalo tasobola gikwata kasita mujja ku street nti kaweddemu mwache mutamanyi oyo gwe bayita omuzungu agenda na kigende kiba kizze ku ssaawa eyo bwe mulemera okuyimuka era agenda sigala nga akolagana ennyandwe kuba manyi nnyandwe ali awo windo zaayika tebajja mukozesa ensobi nyingi nnyo kuba bakyabagibala ne kasitosituka kati ekimala kimala wallayi nyandwe kabe Kagame tasobola kukwata simu ya nyandwe ane Kagame olwo aba anoonya yaffe nti wayi kati ebintu bigenze mu kintu kimu kiye katukoze tutya buli omu aba anoonya mmwe abafunye obuyinza tubayambye tutya tukoze tutya sawa yakusituka baboyi toteeka hope muzungu teekayo 2% 80% ebeereyo eyensi yo getuyita amaanyi g'abantu gwe tebadde bakoze mind tobensinga ku muzungu omuzungu nkweze ng'embwa ayagala kabalaza kasiimuule nga nfundikira gwe comrade era ayagala enkyukakyuka ku lwo osobola kyekolera otya bulobaka njala bukuwa comrade era ayagala enkyukakyuka bulobaka njala bukuwa buli butya bannabyabufuzi bakola omulimu gwabwe nga bannabyabufuzi those are politicians because they are democratic ompulideko bulungi bannabyabufuzi bakola emirimu gyabwe nga bannabyabufuzi kubanga they are democratic naye waliwo ekirungo ekigendera ku bintu ebyo kibayita action ebikolwa bannabyabufuzi si babikola gwe munnansi gwokola ekikolwa kyetuyita surgical operation lwaki okuva mu 1996 okulonda bwekwaddamu bannabyabufuzi bonna abaddewo n'ebira byobufuzi tekuliko kyali kikutte muntu tekikikwata tekuliko kyali kikutte muntu kabaddiya tekikwata oba okutta omuntu yenano bali democratic kubanga that's the process government esobola okusibako omusajja gw'obutujju oba gw'obutemu gwe nga munnabyabufuzi n'ekibiina n'ekiwera kati gwe munnayuganda indigenous gwe ate agenda okukola surgical operation kubanga obuvunaanyizibwa bwo ng'olaba nabyabufuzi baluddewo kasita munnabyabufuzi alwawo okukolera ky'oyagala nga tekisoboka then okozesa surgical operation. Surgical operation teyeetaaga group z'abantu yeetaaga gwe individual nti kata akasajja katumazeko emirembe ku kyalo gwe ng'omu osobola okukebakirira n'okanyiga ekibayita surgical operation osobola okukikola bw'omu teweetaaga kukubira lumbu y'essimu teweetaaga kukubira muntu ssimu kikyo nga gwe oli obusungu onyiize kola ky'olina okukola Amini teyakuba simu okuwamba obote Museveni tayina gwe yakwira simu nga wamba lutwa oba nga wamba obote no basituka basituzi ne bekwata abantu basatu bana batano ne bagende batandika okukikola surgical operation osobola ogyekoleranga gwe noga kati nze nkooye nze kangende nkole kino nga sina gwe neebuuzizaako kikole bapolitician tubaleke bakole balina okukola kubanga ojja kulanga politician akuluyisa which is okay naye ali democratic
kati gwatali democratic ngola politician yakuluisaawo go with the surgical operation osobola ojekolera gwo omuntu omu akasajja kali ku kyalo kali emmere ya mwente nga mukama ine temuzimanyi surgical operation is enough bana bali ku TikTok bavumo mukulembeze nga kyambadde surgical operation is enough nobato musimoto omuntu mujjemuka bomu yuwa manyo n'amagulu ogamenye tewanaddamu okwasaba. It's all about you. It's all about you. The downfall of Museveni, it's your responsibility as indigenous Uganda. Don't wait politicians. Leave politicians to do their business. But you, as a Ugandan, you can use other ways of outsitting that gentleman. Because himself, in 1980, he participated in those elections. He was defeated, but he opted for other options. You too, you can do it as well, because it's high time. I'm reminding you, our country was mortgaged by Museveni's family. They fear that we will expose them, and they know that now the entire population knows that we are not Ugandans. We are foreigners, or we are bandits. So it's high time for you to act. Let politicians do their work. You as an indigenous Ugandan, you know what to do. Because it's high time. If we don't wake up, these people will not stop. Envunza botajija mu kigere efu obugina obuvamu envunza ento oyina okutundula envunza eyo 10 obugina. Okitegedde bulungi nnyo. So ensi yo teri agenda gye kukwatirako gwino gye kwatirako. Video wedde mukaba bankumire tujja senkana ku Rock strict lwakotano encholo kuna kampu mule mtugenda senkana ku Rock mukaba bankumire njala bagaliza okutambula okulungi bwe mujali jasula japangisa mukama ko kyo singo okwagala mwekuume nga nfundikira ebigambo njogera nawo solo byogera sava ku mwezi onjogere bigambo bino ate bakulya nsimbi n'okusiruwazibwa abantu abali mu Uganda abogera gadde bengali abantu banonya kyakulya nenge ekitufu bakimanyi kankubuulire buli gwola banga yefula mwagira mu 7 oba ayogerera kyagulanya mafuuku banonya kyakulya ekitufu bakimanyi lwaki bakimanyi yensonga lwaki bafuna visa ne badduka ba TV presenter ba radio presenter ba celebrities badduka kubanga ekitufu bakimanyi tebasobola